Ababaka ba Parliament batula akakiiko k'ebyobulamu batalaga disitulikiti ez'enjawulo ezawula eggwanga erya Uganda n'amawanga amalala okwekenneenya bakutte batya ensonga y'okulwanyisa ekirwadde ekya COVID-19 naye bagenze otuuka e Namayingo embeera gye basanzeeyo ebadde yeeraliikiriza abatuuze babalopedde nti abantu abava mu ggwanga erya Kenya ne mu ggwanga erya Tanzania bayingira Kyere mpa bakuba ku nsoloboto. Abatuuze ku bizinga Siguru ne Dolwe mu disitulikiti y'e Namayingo beeraliikirivu olwa bannakenya ne bannatanzania abebbirira ne bayingira ekitundu kyabwe mu biseera bino ebya coronavirus nga tewali abakugira. Abakakiiko akasibwawo okulwanyisa ekirwadde ensimbi zibaweddeko kwe kusiibula ababadde mu kalantini. Abatuuze bagamba nti bayingira mu budde bwa kiro nga tewali byakwerinda binywevu. Being an island, there are a number of entry units. So, ideally, it was a requirement that we needed to have very serious first of all sensitization for everybody to know that all boats now that are going out or coming in the country here through this unit should actually land here. Webuzibu obw'amaato agayingira ekiro gatuwadde okwewaliikirira nti omuwendo gw'abannayibba baffe guli waggulu nnyo okusingako ku guno. Weewaawo security ekola misana naye ekiro tetegera baani abayingira baani abafuluma. Oyinza okutayiza eno ne bayita eno kati era munnange tebabulamu n'olaba ng'oli alina gy'ayise kaba gye batasobola mulaba. Kuno tuli bavubi abantu mu kugolomala amaato nga bagenda mu nnyanja babeerako ng'abantu 30. Ate awo saawa yonna akalwadde kayinza okukola ki okuyingirirawo. Amabaala go gatunda ne bwogenda mu nkambi kati abantu bali mu kunywa mwenge. Mukabire Sulaiman Ssentebe wa Kandege agamba waliwo okusoomoozebwa kw'abakyawakanya ekirwadde ekya coronavirus. Abantu abasinga abawansi tebamanyi nti COVID kituufu akola ki tijali bakyawakana nakati baga nti obulwadde tebukola ki tebuli. Abantu abasinga mu bizinga bawuza nti COVID takola ki taliyo. Waliwo ensobi ezikolebwa gavumenti oba ezikola minisitule y'ebyobulamu okugezanga abantu bakebera nga si balwadde. Nawane baffe bajjawo ku muntu omwe wannemujja wane ejini emwangu ne baga mulwadde wa COVID. Ebikyabasomooza ebirala kwe kusomesa okutamatiza wamu n'ezi masks ezitanatuuka. Gano okugula masiki fwa wali abambala masiki ate ne bazizaayo ku dduuka obwo bulwadde bwereere. Kati tulize za gavumenti naye gavumenti tenatuwa. Za masiki tetuzirabangako wanene. Ate tetumanyi na Museveni kyali kuba tulowoozaako okuba bukyagamba akawunga eno tekatuukayo. Oba balowooza nti fe ab'okubizinga tuli bagagga nnyo. Bagamba bagenda tugabira masiki naye tetwafunako waddeemu. Ate batukuba baagala masiki kati tugenda kugijjawa. RDC ow'e Namayingo Majid Diksoka alaze obuzibu we buli. Tulina abantu beno ng'ate nabo banganda ne Kenya ne Tanzania kubanga lolwe eringa republic buli gwanga weeriri abannakenya weebali abatanzania weebali so tulina omulimu gw'amaanyi okusunsula omuntu oliba omukwata akugamba ngenda waka ngenda kulaba mwanyinaze naye tugezezaako security team ne surveillance team okulaba nti ekintu ekyo tukikutte bulungi. Embeera mbi nnyo ey'ebyobulamu wano tewali masiki n'emu. Sirabye mutuuze wa Rore wano oba Munamayingo ng'ataddeko masiki. Social distancing teriiwo. Mathias Mangeni omumyuka w'akulira ebyobulamu ategeezezza nti basalagana ne Kenya wamu ne Tanzania naye baba mu buyambi. Byamunyerwa Ivan Lamek, Sorot TV, Omunyo.